olesa abakazi bameka abakazi 7 n'abaana 8 naye ng'olinga akamani mfudde kati tonteka ko n'olimu wakufa olinga yagala nfe ndesa abakazi nfudde obuuza mulambo kale omulambo kaboogere kati njogera ng'omulambo amasaso yagala bagakubewa okuviira ddala olunaku jjajja Ichuli lwe yakubwa era bw'atyo n'attibwa n'atwalibwa ku lunaku olw'emmande ku bijja bya bajjajjaabe n'ateekebwa mu nju ye ey'olubeerera. Abantu bangi naddala abali mu midiya beeyongedde okubeera ku bunkenke era nga beeyongera okwekubira omulanga eri gavumenti, beeyongera okwekubira omulanga eri bekikwatako bwe kituuka ku bulamu bwabwe. Abamu mu abo mwe muli Bajjo bw'atyo ye yavaayo n'akola eddaame era mu bigambo bye yayogera ku lunaku lwe baali bawerekera Ichuli yagamba nti yeewuunya na nnyo okuba nti Ichuli afudde oba bamutemudde nga ye tannaba kutemulwa. Awo Bajjo we yayimirira n'akola eddaame. Olunaku olwaleero obunkenke bweyongedde nti naguno gwaka Bajjo akyali mu threat eri obulamu bwe nti bugenda kubeera nga buggyibwawo. Era wano atadde akatambi omuli eddaame lye n'ebyayagala bikolebwe ku lunaku lwe lwagenda okubeera nga Mukama Katonda amujjuludde lwagamba nti nno abali mu gavumenti baagala kubeera nga bajjawo obulamu bwe. Katumala okukalaba n'oluvannyuma tujja kubeera nga ate olesa abakazi bameka abakazi 7 n'abaana 8 naye ng'olinga akamani mfudde kati tonteka ko n'olimu wakufa olinga yagala nfe ndesa abakazi nfudde obuuza mulambo kale omulambo kaboogere kati njogera ng'omulambo amasaso yagala bagakubewa ngeri gye nina ekibuto baba bagenda kunkubawa zate bayinza okunkuba gasinga agayisi mu buntu kuba balowooza omubiri omunene sasire gulijo gamangu kubanga kati obuzibu bwennina ekibuto kinene okiraba ogutwe gunene buli body part endiko nnene simanyi wagenda kunkuba mu magazini 10 Mukama yamanyi kuba laba seyisima muzeeyize ndi muvubuka kuba nsobola okwerwana kayisima oli obadde okanga obukanzi bwati naafe bamukubye mu magazini bamukubye mu amasasi 6 bagenda kusa amasasi 12 kubanga nze ate abantu abanoonya bakomando sibe bali abamanyi omuntu wakubira essimu n'agamba sweetheart oli luddawa nojjako essimu emisana tesibako kakati gotomanyi n'okuba essimu nga teriiko katusa ku polisi essimu ebaguze ngala ebintu nebituba tubyogera tubeera nga serious kubanga this is life issue. Abantu bangi bazinga bafa nga mulowooza bali mulwali ebiseera ebisinga n'omugenzi Ichuli yalaajana n'abalagazi audio nga mulowooza musaaga mbadde wano ku polisi nkoze statement nga weemuli abantiisatiisa mbalaze polisi nenkola statement enamba ezintiisatiisa nziwaddeyo kati gavumenti oba ne Uganda polisi ekole ogwayo lwakuba ekineralikirizamu kiri kimu genda opye sarawo nnyo naye beetaaga buyambi kati simanyi Katonda yagenda okutuyamba simanyi bwekyo munakiteekayo kubanga nabanga naye ebizibu byonna nabo byebalina nabo babakangakanga ate nange bankangakanga kati gye nsubye okuwaaba kati gye nsubye abo batuganye byotogireke naawe gye nzize ande totankola mbeera bintu bya tiviza mubadde zisumba togere ebintu by'ekikulu gye nzize okulopa abantu abatiisatiisa kubanga okuva nakola twiji eri sifunanga mirembe bamukisinga abakazi mu kamera naawe tuli mu bintu byabulamu kuva nakola twiji eri sifunanga mirembe abankangakanga mbalaze polisi bankubira amasimu nga bansetinga omukazi olaga nakuba essimu alo sweetheart Bajjo oluwanka akikuba sawa 5 mukaaga nga tumumanyi waliwo enamba entiisatiisa leetisero na lyasiimwe bogera basuspect kusikungu kamera izika advisory wakizo okutataganya omukazi akubira ng'enamba ereka Ronald asiimwe oli nakubira ng'eta Fred kijjamu bakubira bakozesa enamba ez'enjawulo naye nze okuba ng'okwogera amazima gugenda okunzisa mwena abatemu abanoonya siina musango zigendaga nenenyaja mu maaso ga Katonda wange abaana bange Katonda alibakuza naye ekiri nnuma mu bulamu ng'afiiridde kwogera amazima bannayuganda ne mutabimanya nti ono bano abasajja batufiirira kwogera amazima kuba tuli mu bulamu obuzibu bwe munsanzeemu oba tolina mirembe oba tolina ga kisajja oba oli ku bunkenke bizinesi zo zifa mayindi yeefa kitegeeza tuli mu kutiisibwa tuli mu katyabaga ak'amaanyi kitegeeza bano abantu betufiirira nabo nammwenza okufa si kyekikulu naye ekikulu mwe kufuna ddembe lyammwe eryo lyenwanirira Bajjo tubuulire bano abasajja abakutiisatiisa bazudde wikinesi nti tolina mukyala okutega abantu nze simanyi siri mutemu abantiisatiisa be bamanyi sirina mukyala oba nina nzimanyi kimu nti bantiisatiisa naye nze ekinnuma abantu betulwanire nabo sometimes omuntu bw'afa nga bakikomyawo ate nga tebafunye ebigendererwa byabwe kubanga Bajjo
n'abalala batiisatiisa aboogera amazima ne Ichuli wange yafudde ngayogera amazima tegagenda kuggwa Ichuli yafudde katuwende ngenda kufa kayaddeyo kaye agenda kufa Mufumbira abeerewo Mufumbira agenda kufa Tamale Junior abeerewo Tamale Junior agenda kufa Alex Oji tebalina kye bagenda kukola ekituufu mmwe abatutta nammwe ate abatiisatiisa okututta anti tugenda basookayo busoosi ate zigenda kufa nga nwanidde miliyoni z'abantu ne miliyoni bwe zijja nenjogera ku kikyamu ti Alex oli mubbi nti wabbye essaati ya munno nga Brian ali mukaaba maziga ddala Brian n'agamba nti Alex anwaniridde ompulya bulungi nze mba nkoze omulimu gwange owa Katonda ekisinga ekibi kulyamu banno lukwe oba kulyamu bannansi lukwe nze mbasikulidde mu lukwe nga nfudde ku mulimu nga baluku ogw'okununula eddembe lyo okulaba ng'ofuna kye weetaaga especially the social service delivery kati kigenda okuzisa bwe ngamba nti Alex njagala maama waafu ne panado tata waafu ne kando bwe ngamba nti Alex nti freedom of speech ngamba nti Alex osinga bulayi kwaka tekimpalanya gamba muntu omuntu asinga omulala bwe ndowooza nga nze naye ate omuntu omulala ayinza okukozesa chance eyo naye n'ambattula olw'ebyo ebiri otegeera kati aba Isima yafudde mu kavuyo kangi tekisinza okumpiisa yabadde ne famire y'engola video gye yakola ayina simanya aba airport simanya ayina ebebuddo simanya abantu entalo zibadde nnyo obulwa naye nze tracing yange mwe namwe n'Abannayuganda n'abagenda okunkuba ebinnyo nze rero nina abalabe babiri mu Uganda nina President Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ekyo munakiteeka temukiteekeyo soko tubuulire ebyo kubanga tubayegeje zoloopa muyina otandikewo abagenda okunkuba ebinnyo banvunaana kulwanira abantu ba wansi nentabire somehow hard butegeeza mutagiteekayo sipaka nawe naku zino wafuna akatengo naye katulabe nze kati nina abalabe bange basiina ntalo ndala Bannayuganda babalimba-limbanga tibajja alina omuntu bwe yalayindidde bizinensi ye mpuliriza bulungi wankosa logiki bwe mbanga nfunye ekizibu tebabalimba-limbanga tinali nyigiddeko bizinensi y'omuntu teba nali nfunireko omuntu nga sekinoomu mbeera mu entertainment yange nakwogera ku bintu biruma bantu nze bwe nfa we mukunoonyeza Bannayuganda mumanye ate kirinsanyusa nga nfudde temumpanga amabugo kati ntandise okulamba naye musigalanga ku ekyo kyenwanira ate nemuteekangawo embeera omulabo gwawe ne mugulekanga ku kkubo nga guwunya naye mutayambanga baana bange Katonda alibayamba naye ne mutuukiriza ekyo kyembadde njogerako n'olunaku lwendifa mukume ku busiki buli tawuni njagala buli Uganda ekumu akasiki omuzira afudde ndibeera eri Magombe nga mbalaba nga nsanyuka mukume ku busiki mweyongere obukambwe mwe bajje bafiiriridde bino mbyogera tuli ku TV nze kirinsanyusa omulambo gwange naye mutanteekako ttaka balina ne banzika balekawo atano ku kikumi ebbajjo ennyumba z'ekika zonna bazime bateekawo midala gya mbizi ali nagaana okugula ekijja because njagala abaana bakule nti ennaku eruma saagala kukuza baana mu mbeera nnungi ompulya bulungi basiruwale nga baganda bange bwe batunda yiika kumpi 10 ez'ebbajjo ne balekawo atano kuki kuba bakola buli kimu bakirina kati omwana olina omukuliza mu mbeera ebibiyo lwaki okola Alex sikyakwata bulungi kalo sikyabuvunaanyizibwa owulira bulungi kulaga mwana nti gwe musika bw'olaga omwana eyo nti gwe musika aba musiru aba musi aba ayina amalala aba ataagula banne ababba ennyama y'abanne aba ali aroganti aba talina mpisa taata yampa obusika amanyize ngendo sikira ettaka lino amanyize ngendo sikira ekika kino otegeera omusika aba tategeera omusika aba mutamiivu anywa omwenge kubanga buli kimu aba amanyiye boosi w'ekika ekyo aba amanyiye boosi wa famire kakibi nnyo okusobola kuggwa eti Alex gogenda okunsikira abazadde abanda bamukame temulaga baana bamwe basika omusika bamubeera naye mu mutima era byogendereze ne biba international oba ne biba nsinga ne bagamba nti oli kati nga Congo president yaddako yani Kabila ng'afudde Kabila yali mwana wa Kabila yajja mu ntebe nga tamanyi byagenda okubeeramu oba musajja watu yeekubako n'awamba buwangi naye teragako kitaawe teragako muntu lyagenda okuba president manyi lwaki yakuba kati because kyali teyakimanya Alex omuntu ow'amaanyi teyemanya nti ow'amaanyi sika teyemanya nti sika kamiyoni zesika naye teyemanya nti sika Bobi Wine is a sika tamanyi maanyi ge nti w'amaanyi olaba Bobi Wine omusanga nga yeyongezebwa kitegeeza teyakuliramu malala naye nkuwa example yange Bebe Cool muyimbi wa ddoboozi ddungi naye yeemanyi nti sika osobola omusanga mu bantu agana okumubuuza wamulaba ku lumbe toseka ani ze mujja kuntaba bintabirira ku lumbe nziraamwe civilized man asanga gasumba nemubuuza nembuuza Balamu nembuuza Dr. Victoria University Amitani Muganga nenkwata Bebe Cool nekiteeka eri omukono kitegeeza nti yakula talina mpisa nange bajja g'omwana omutaba nampisa ko nalaga civilization nenkwata ente nembatula mu maaso balabe bange naye nembalaga nti nze ng'omukulembeze w'ekya bwe ndiba tebanjiye binnyo nina okulaga akabonero nti entalo zaffe ziba za mu kisenge eziba za public by the way kwolwo naku naye olwesa civilization eyekikekyawa era bwe ndifa siri wa muntu alinzirira mu bigere because bagitasanga
Why Bajjo alina character zonna? Ye Bajjo omukulembeze w'eggwanga lisobola okulembera Uganda. Ye Bajjo MP, ye Bajjo Meya, ye Bajjo asima toyi ku kyalo, ye Bajjo asima boholo ku kyalo, ye Bajjo w'amawulire, olumu nsobola okwefula bloga, olumu ne nefulo ow'amagezi, olumu ne nefulo omusiru. I'm the only man in Uganda with the boss nonsense and sense. Njagala ompeyo omulala. Bwesala okusiri wala ogamba kino kisiru nnyo. Bwesala okugezi wala ogamba kino kigezi. Naye Uganda bwendifa muli bamufiridde omwe. Talenti yange tendizwawo. Kubanga nwaniride olugodo lw'emaki ne balulabyo lwasala amalolo. Tetwatulamu obigunde ba David Koma ne baluyiba. Ekiruddu nina abantu b'empereza eddagala. Endakasongola bamulekwa wange. Era that's why nagamba Alex. Sina kyavugaga tegenda kulekera mwana wange. Byebugamba wange bamulekwa. Nana biteka manyanga bamulekwa. Njagala abaana bakuleka. Abakozi babeere bamulekwa. Bajja kubeera bamulekwa naye ate bo njagala bamanyesi. Bwekyo nabalekera ngenda balekera good education. Kubanga kyenjagala okulekera abaana sagala balekera wadde yuko kattaka. Njagala mbaleke nga basomye bulungi. Omwana bwambala university agenda yiyo obulamu oba okuzi. Waliwo omwaza abantu benjogerako nomunayi badambe ne Kasongola bagala singi Kasamba. Bwe twagenda Kasanda mu Mazamba ono omusajja wa Tungi ani ono kwezi. Ekasanda tulina abaana betubeera nayo kwezi mitambo basomera emitwalo ebiri ebiri. Ati wembanga omuntu gwenkoze ku nsi obutono. Lwaki sibolekera abaana abo abange bamanyi bamama we beesobola. Bo basobola babezaawo in case of anything. Watali muzadde kasula kwezaawo mwana we. Ng'Abaganda bwe bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya akatambikeeko Bajjo byonna byeyogeredde wabula kyenja okugamba ggwe Munnayuganda munnange ali eyawulira nti Uganda we twogerera liringa lyate eribbira nti bwe kuba kubbira ffenna tukkirira nalyo n'olwekyo kiri gy'oli okwebeereramu n'okulondawo ky'oyagala wabula nga teweerabidde nti obulamu bwo kya buwendo nnyo ddala ate nga you only live once, you have no other opportunity to live. Abankumira atakumira mpeera tuddingane mu video eddako mubeere bulungi.